Waliwo olugero Oluganda olw'olulimi Oluganda olugamba nti obwongo obunafu bukooya bigere. Ensonga eyo ngizudde. Ddala ku mulembe guno waliwo omuntu ayinza okubeera n'ekyama kye n'akireka mu kompyuta, ng'ayina ekyama kye n'akireka mu kompyuta. Kakati security companies ezaagenza okulumba Nuupu baalemye okuyita aba Nuupu nga weebali, n'abagamba gulawo wano, gulawo wali tukyekinge. Bo ne basalamu okugenda ku lwabwe. Kiba kitegeeza nti ebigendererwa byabwe birala, n'okutwala kompyuta bigendererwa birala. Kuba kakati omuntu w'otwalira kompyuta, for example yakakadde, oba olagira ddala weakness ey'abaagenzeyo gye baba bayina. Kuba singa kwabadde kunoonyereza, obasangawo n'obagamba muguleewo, ne baggulawo ne mukebera buli kimu. Bwe kuba kutwala kompyuta ne muzitwala ne mukebera bana bali weebali gye muba muzitutte. Oluvannyuma muzuula nti tezirina buzibu ne mubaddiza ebyabwe. N'ekyo si bwe gutyo. Kuba security bo bagenda byabwe kasirise, oba baagala kuplantinga byabwe biki. Guno omulembe abantu bagezi. Ne boogamba nti ojja kuplantinga mu kamera oba ki, wati ekizimbe nga bakizzeemu renovation, kamera ye neekolerawa. Bw'ona ogamba nti ojja kuteekamu akakwata amaloboozi, okimanyi bulungi nnyo nti nabo basobola okuleeta ekyuma kyonna nkiditekitinga nkimanya nti kino kiri wano oba kiri wali. Kakati guno omulembe gwa tekinologiya, omuntu ebyama abantu batambula nabyo, babikweka mu bintu bitono nnyo. Kakati wabeerawo omuntu alimba n'agamba katugende tubagwire biki, ebyo mbeera yakuteekawo fear mu bannuupu. Naye ng'ate mu Nuupu oba ogyongera maanyi, ate buli lw'okola miscalculation ng'eyo oba oyongera kibiina oba okyongera buwagizi, kuba oli abadde awagira movement bw'akiwulira atuuka n'agamba kibiina kyange kitandise okupanikinga. Lwaki? Panikinga y'amaanyi. Ng'aweta agamba ekyo nkivuddemu. Okiraba? Ate n'abantu abali mu Nuupu babeeyongera bunywevu kuba baba balaba ggoolo bakkubye. Kuba kati nzija ne ntunuulira na bino bye baagambye nti Nuupu etendeka amagye olwa parade. Parade tekitegeeza magye. N'abo abakulu abo abakyogera nti parade, bannaayi, parade zizze zibeerawo kuva mu gavumenti ez'emabega zonna. Ne mu gavumenti ziri tewali yali egamba nti parade oba oyingiridde ebyekijaasi, nedda. Ne ku gavumenti eno etuuse okugamba nti parade oba oyingiridde ebyekijaasi, kiba kitegeeza obuwagizi buba bugiweddeko. Kakati eyina kuteeka kutya mu bantu. Ekintu ekyawula abantu ba bulijjo nti abantu bayingiridde ebyekijaasi kwe kutendeka biri ebyekijaasi, biri eby'entalo. Bw'otendeka ebyo eby'entalo mu bantu, awo kiba kitegeeza oba oyingidde, osaze layini n'oyingirira ebyekijaasi ng'otendesa eby'entalo. Ne parade y'abantu ba bulijjo. Era nga yo parade etegeeza disipulini. Osobola otya okukuuma disipulini eyo mu parade? Olina kuyita mu parade
is part of discipline mu bantu abo. So si byekijasi kuba byekijasi biri simamba bita field craft oba battlefield bwe bityo okulwana mbyentalo obukugu era oli anti gundi yakuguka mbyentalo so si kuguka tewali gwe bali bagame gundi yakuguka mu parade bagamba gundi yakuguka mbyentalo byanjawulo kuba okuguka mbyentalo bategeera obviously oli yakuguka byekijasi biri ebyokulwana entalo byanjawulo. Kakati akembadde njagala okunyonyola bali abadde balowooza Nuupu bwe yakola parade ya nedda byanjawulo. Kuba n'abo bwe bagamba nti bagundi bagenza okukola koosi egundi basoma biri ebikwatagana mu byentalo. Kakati eyo paniki yamaanyi nnyo kuba kakati essaawa eno ndowooza abaweereza information bagiweereza mu bukyamu. Kakati ennaku zino bo bali mu kukola ssente kuba baweereza false information gye be bakolera ssente. Naye ng'ekyo kye bagamba nti okusiga mu bantu fiya bannayuganda tebakyasigikamu fiya ebyo byaggwaawo. Omuntu yalengeranga omujaasi w'obbota ali omu ng'ajja atambula n'olaba ekyalo kyonna ne kibuna emiwabo. Ebyo byaggwaawo dda. Buli lwe balowooza nti abantu babateekamu fiya babongera kubagugubya, beeyongera kunywera kuguguba, beeyongera kumanya nti omusajja apanikinze, paniki tweyongere okunyweza, bongera kunyweza ddala mu butuufu tweyongere okunyweza. Baba balaba paniki gy'oba oyina ku muntu alina obuwagizi. Abantu ba bulijjo bakulwanira mu buwagizi. Buli lw'okozesanga security companies okunyweza obuwagizi bwo kiba kitegeeza nti toyina buwagizi mu ku ground wansi mu bantu oba toyina buwagizi. Era kyova olaba nti mu bikujjuko ebimu bayina kusomba bantu. Omukulembeze ayina kusomba abantu bateekemu ssente babasombe. MP bagenda kukyala mu kitundu kyo n'agenda mu byalo agenze eyo baneemujje omukulembeze agenda kujja babataddemu ebiri ate ogenda okutuuka abantu bagenda okulaba ebiri gye babataddemu ng'ate alina okwepakira okuddayo ng'ebiri gye yataddemu ate gyonna giggweredde mu transport. Oba gundi agenda kujja mukungu wa gavumenti ne bateekawo abayimbi muleete abayimbi gundi ne bajja bayimba abantu ne batambula olw'abayimbi. So si kwagala. Abantu abakwagala basacrificinga buli kimu. Kakati bo batandise okukwata abantu okubateeka mu fiya ne bakwata abantu tebalina kye bakoze, tebalina kye bayinza kubavunaana. Gwe omuntu ayagala okukwata omuntu ng'omuntu omanyi nti alina omusango muyita buyisa ajje ku poliisi. Naye buli lw'okozesa nga tokozesezza poliisi oba nti gundi jangu security company bweti we reporting tulina bitwagala okubuuza olina abikola mu kyama n'akozesa emmotoka eza bulijjo, abantu bambadde engoye eza bulijjo basobole okutwala oli omuntu basobole obutamanya wa gy'ali. Manya abayina amazima g'abaakugira, abayina amazima g'akweka. Ate ekyo kyongera bantu kuguguba. Buli batunuulira nga bakoze mu nkola bwetu bamanya nti obuwagizi tewali. Ebintu batandise okukola ebintu mu bumenyi bw'amateeka obuwagizi tewali. Okiraba kaakati bo bajja ne balowooza nti kyekyongera obuwagizi. Tekyali bantu bayinza kukanga bukanza abantu ne bakkiriza. Abantu buli we bateekamu embeera ekanga abantu beeyongera kuguguba. Era ekiriva mu kuguguba gavumenti eriba ekireetereza okubeerawo yo yennyini kuba eyina paniki nekola ebitaliyo. Byebyo nze nga bwe ntunuulira ensi bw'etambula